ndamula muvubuka omutambuze mukulu nga be bafa abagenyi abatali bageya abavudde Namataba mu Kyaggwe muvudde mu Kyaggwe mukulu olamudde bulungi nnyo weewaawo era okisuulidde bulungi nnyo era kinaalanda abange bano ke bakuwa engalo bw'obanga oli munnakyaggwe mukulu ndabira wa Sabbiiti emponyezanza olubimbi kaakano we njagala okubuuliza ye mukulu mulenzi gwe bw'obadde ng'ojja muno omwange ye mukulu ozza otya mukulu mu kujja kwaffe kyamazima tujjidde ddala ng'Abakatuliki otyo kubanga tukulembeddwa Omutukuvu Kizito mpulira okuva wali ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo bwe guba bwe gutyo nga ne Kizito omuto muli naye ye mukulu engalo ne zivuga okuva eno mufumbe n'enkima zijja eyo wammwe ate mukulu si kye kyokka mu kujja kwaffe era otyo Omutaka Kizito awerekeddwako ab'ebika eby'enjawulo mpulira mukulu awerekeddwako ab'Ensenene Bankata otyo ate era n'Omutaka Namutwe owawa ne Seeta mukulu naye talutumiddwa mwana bw'abanga ne Namutwe mwazze naye ye mukulu nga yakongojjedde ddala Kizito ye mukulu njagala oyo yekka alina embeera eyo asolobe ku balala atambule nga ajja eno ye mukulu nga tumukubira engalo eza cwa ezitandise mu bange bano nti cwa mukulu cwa okwogereza okukkirizibwa okubaako jjajja kale nno nkireetedde ku ngalo za cwa kubanga kya nnono omutambuze gwe ne bodde obuuyi buli wano sirinaawo bwankalubo kale mwongereza cwa ng'omulenzi oyo akyambusa tulabe ng'embeera eggumira mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kujja mu ngeri eŋŋanda ekirambika nti asaba aweebwa ye mukulu saba naakuwa nkukolere ki mukadde kano ssebo kitange bw'oyogedde ku Bayibuli ne njukira ebigambo jjajjaffe Namuguzi Ssebuganda by'atera okutuwa otyo nga biva mu Lubereberye 2:31 nga bigamba bityo n'ayogera nti yingira ggwe Mukama gwawadde omukisa otyo kiki ekibayimiriza ebweru kati mukolayo ki nange mbuuza bano Rio Sounds abaana bawedde batuuke maama nnyabo kale Kyebajje batuuka abakyala n'abaami kyebabako bensinga okwagala kyebajje batuuka abalungi b'eŋŋamba kyebajje batuuka abagenyi bensinga okwagala kyebajje batuuka abalungi b'eŋŋamba kyebajje batuuka abagenyi bensinga okwagala kyebajje batuuka abakonze b'eŋŋamba kyebajje batuuka abagenyi bensinga okwagala kyebajje batuuke maama wulira kyebajje batuuka abagenyi bensinga okwagala kyebajje batuuke abo batuuse dda munnaffe batuuse dda oteeketeeke mako ag'enjawulo munnaffe batuuse dda ate bw'oba wazze n'akawala kannabangi kubasiŋŋaana bakulu weekubireko mu ngalo olw'okujja kwammwe kujja bulungi abange twongere engalo ez'amaanyi mwalagaanya era netukkiriza mwongere akalumu abengeye abaana ab'omutima n'abalangira n'abambejja tukube engalo nga twebaza abaana bano olw'okujja kwabwe ne bw'olaba tukkubira engalo n'akaluulu essebo tubeebaziza mwebale kujja weewaawo kaakati ku lwakojja w'abaana bw'olaba kalidde obuuyi buli essebo Alhaji Mustafa bwe tugenda ewuwa ateekateeka mawuledi naye balina enyinyiza ennungi ze John gye nakoppe ewaabwe essebo enneeyisa ennungi eri omugenyi enneeyisa ennungi eri omugenyi bweti bw'ebeera ebeera etya mukulu bagenda ne batuyigiriza ne bagaa nti nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'abanga mufunye abagenyi ababa bazze nga mmwe nabbi waabwe yabagaa nti karibun mubaanirize nga naffe bwe tubaaniriza mwekubire mu ngalo abange tukube engalo ezo 2 mu 10 bw'ati agenda yayongera okutuyigiriza nabbi waabwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nti omugenyi yenna abazze nga tuli wa muganda wange oli kojja w'abaana Mustafa yabagamba nti mahuwa Idris mubawe we batuula twabatuuzizza mwekubire mu ngalo mmwe tolaba nti yadde tuli bakatuliki ddala naye ku lwakojja w'abaana Mustafa oyo gw'olaba ayongera mu maaso nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti bw'omala okubatuuza tasiliimu mubabuuzeeko leesa abaana bange ab'obulenzi n'ab'obuwala ne bababuuzaako okuba engalo bo batubuuzizza ebyaddala bw'atyo yagamba nti bw'omala okubabuuzaako munyumye emboozi zammwe naye nga temwerabidde
sunna enkulu kulu washirabu mulye nga bwe munywa era ebyokunywa n'ebyokulya mwabisanzeeko emizabbibu n'amapeera gonna mugalidde mukube engalo mwabaluwemmeesi minywedde ne bawala bange abasali juice babawadde ka juice ne mukanywa weewaawo bw'atyo nabbi waabwe ku lwa muganda wange oli kojja w'abaana Mustafa yagaa nti nabbi yabagamba ebyo byonna bwe biba biwedde mubata ne bagendera naffe twagala okubagamba nti assalaamu alali mulusaliina assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kubatulabire nga muzzeeka wa barakatuhu mu Kristu Yesu tetuva wano engalo z'omuliro ennyingi n'akalulu lwaki kubanga otugambye ebyakojja ebiri mu Qur'ani nti bagamba nti omubaka yabagamba nti kulu asirabu mulye munywe omubaka bwe yali ayogera ku kulu asirabu teyagamba nti munaakomanga ku apples n'amazzi yali agamba nti kulu asirabu ng'aliwo n'okusikasika engeri y'ekisi